For now, I want to agree strongly with the LOP that the front bench should give. No, I keep agreeing with him. The problem is his boss who talks hopelessly. Madam Speaker, I withdraw that statement. No. Yeah. I withdraw that statement. Withdraw. Madam Speaker, I have withdrawn it. But Madam Speaker, Honorable Namuga, the foot soldier has no authority to stand and point at me. Has no authority to stand at... Goretti. Honorable, when a member raises sit. the point of order, you sit. Right, Honorable Speaker? The Honorable Geoffrey Macho, Member of Parliament for Busia Municipality, has said something interesting. He has said that my boss always speaks hopelessly. Honorable Speaker, as leader of the opposition and in this House, my boss is you. You are the Speaker of Parliament. I work under you as Speaker of Parliament. We all work under you as our Speaker and casually as our boss. He's Honorable Macho in order to say that the Speaker speaks hopelessly. Honorable Macho. Yes, achali ku DVC gegana mawuli agagenda maso mu ggwanga lya Uganda mu Parliament olunaku lwaleero nga woolabyawo mu kavidiyo omukulu ayitibwa Honorable Macho Geoffrey Webusia nga MP ali ku kadi ya independent avudde ate leero n'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Parliament ku floor lwatu nga tatidde nga teyeesiseemu wadde naye ngalaze obutamuwagira n'obukyayi bw'alina gy'ali. Kino kibaddewo nga abadde alina ensonga gy'ayisaawo ku Parliament floor n'ayogera nga n'agamba nti Speaker n'amugamba nti no ebyeyogerako ne LOP leader of opposition Joel Ssenyonyi naye byayogeddeko n'agamba nti ndaba tolina kyanjawulo kyolese ko ye kwe kumuddamu n'amugamba nti yes Speaker abo leero nzikiriza nnyo ne LOP tuli ku page yemu era nga bulijjo wenzera okukkiriziganya naye ekizibu ekiriwo ye boss we omugwagwa ali hopeless ayogera ebigambo nga tebikwatagana kwegamba ekikola kino tekibadde kya buntu bulamu olw'ensonga nti avumye n'ava n'okuvuma nakkaatiriza nti n'ebigambo byayogera biri hopeless naye ngono omukulu Honorable Macho yani omukulu ono wa independent tukimanyi bulungi era nga ali ku kadi ya independent nga ali mu Parliament lw'ekitundu kyakiikira eky'e Busia. His Excellency Bobi Wine yamukola ki? NUP yamukola ki? Era wowulira ka video kano LOP agenze mu maaso n'amuddamu n'amwanukula n'amugamba nedda agiraising point of order n'agamba nedda bw'ogamba nti bossi wange ali hopeless ayogera hopelessly bossi wange wano mu Parliament ali muntu omu Speaker ye bossi wange lwaki ovumaganya Speaker ga Speaker naye n'avaayo n'agamba munange nze nsinga ze Speaker nze omu ku ba Speaker abasinga obulungi ze sigenda mu bibaala mbeera soba sinywa sikola biki kwegamba nga bali awo bazanya katemba naye ate omukulu ono okumanya nti point ye abadde ayagala giyisaawo nga oba bamutumye bamuwendudde simanyi yakomyewo n'ateera n'agamba nti statement yange njijjeeyo bigambo byange mbizizaayo binayogedde sibadde sivuma Speaker wabula mbadde nvuma bosi wa Ssenyonyi era nga akulira ekibiina kye ekya NUP era nga tumanyi ali omuntu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'amuvuma n'alaga nti yoyo gwe njagala okutegeeza ne bamugamba waki teweetonda kijje ekigambo wadde yoyo gw'otegeeza kijje weetonde era still n'agamba neetonda naye just lwa nsonga nti njagala Ssenyonyi afune kaadi ya NUP ekisanja ekijja mulabira ddala obutali bwenkanya yoyo omukulu gwe mulaba emabega awo ayogezako okwogera omukulu oyo ataswala ate ayogera ebigambo ebitakwatagana neweebuuza ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byayogedde ebyamunyiziza bigambo ki ebimuli ku mutima byabadde ayagala okuyisaawo mu statement ye gyayogedde wano nti bossi wa Ssenyonyi ayogera hopelessly wabula kati kankwongere ka video kano kamaleyo bulungi then ombuulire nawe kikyolowooza ku nsonga eno. Uganda since independence. Don't know. You are the Speaker of Parliament. I work under you as Speaker of Parliament. We all work under you as our Speaker and casually as our boss.
His Honorable Macho, in order to say that the Speaker speaks hopelessly. Honorable Macho, you have the most brilliant speaker if you don't know. Who does not go to National Theatre, very sober 24/7. You're not in order. Can you withdraw your statement? Madam Speaker, with all due respect to your chair, as one of the best speakers in Uganda since independence, I was not referring to you, I was referring to the boss of his political party. And he knows So it. can you And therefore, withdraw? Madam Speaker, decorum? I withdraw for the purpose of decorum And for the apologize. purpose, and therefore I apologize because I need the law to be given a card for nope. I really apologize, Madam Speaker. Thank you. He's having a maiden speech. Goretti? I want to thank you, Right Honourable Speaker, for first of all adjourning this plenary to 10, because we need time to process this appropriation. Ndowooza nammwe mumwewuliriddeko mumwerabiddeko kwegamba olabira ddala nga Parliament eringa ejjudde bannakatemba eringa erimu just abaddiikula nga General Mozkai ne Lugaba bwe yabayita nti baddiikula olw'ensonga nti omusajja ono avuddeyo mu butaswala n'alumba omuntu atamulinako atalina wadde kyakola kini naye nga musango ki His Excellency Bobi gwe yakola okuggyako okulwanirira bannayuganda n'olayingira omuntu ng'ono ng'agamba nti ye wa independent naye ng'ate ye alaga ddala nti ndi independent naye nja kulwanyisa opposition because tumanyi nti opposition erimu wano mu Uganda ya NUP National Unity Platform nga emyaka gye tumaze 4 teri opposition kibiina kino kyonna kivaayo nekigamba nti no kiriwo okulwanisa fugabbi eriri mu Uganda oba ebikolobero ebizibwa ku bannayuganda kubanga bangi bwe tulaba bali mu makomera bafiirayo n'etteeka lye bali mu kuleeta ery'okuzzaayo bannansi oba civilian mu kooti y'amagye byonna bimenya amateeka mu ggwanga Uganda naye ate tetulaba abantu bavayo birwanira okuggyako NUP nga tukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olengera abantu baminisita Bahati baani bonna nga baleeta ensonga zaabwe naye nga bonna balinga abatalina mitwe olw'ensonga nti oteeseza otya ebintu ebigenda okunyigiriza munnayuganda ate nga munnayuganda yakusindika mu Parliament kino kyeyongera okulaga nti ddala abantu abasinga bali mu Parliament tebasindikibwa bannayuganda wabula balina mukama waabwe omulala eyabasindikayo. Yes, tugenda maaso okun'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda yeyo ensonga eyiseewo omukulu alumbye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga alina kye yeeyagaliza kubanga mulabe ayogerako ne kwa foot soldier nga agezako okulaga nti ye talina kwegamba obusungu bwe nabwo buli ku ba foot soldier mbu tebalina olukusa luvaayo ne lumulumba bamulumba batya nga ba foot soldier kitwagala okulaba binaggweerawo kuba ba foot soldier bali eri gana mawulire nabo bagafune mu gasharing gabatuukeko buli ali eyo foot soldier amanye nti nno wali ate eyalumbye President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tulabe binaggweerawo olunaku olwaleero sigala ku DVC updates for more info tube nga tukyabaweereza era nga tujja kuba nga tutambulira awamu ffenna baagala nnyo.